Onda lwekanjulidde eggwanga. Olwaleero akakiiko k'ebyokulonda lwekanjulidde eggwanga enteekateeka y'obuuma obugenda okukozesebwa wakati mu kalulu akajja. So our kit is ready for scanning the top page of the polling station. Nabwekityo wategekeddwawo omusomo ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala omuyisa okulaba embeera nga bw'egenda okubeera mu bifo ebironderwamu ku lunaku lw'okukuba akalulu ng'amateeka gagobereddwa okutandika n'eri abantu 10 ab'essalira abalina okubeerawo mu kifo ekironderwamu okulonda okutandika ng'era akuuma akabakebedde keekenneenya ebintu okuli ndagabutonde ekyenkumu ky'omulonzi ssaako n'okwekenneenya obwenyi bwe. We check for the liveness of the voter. In other words, if someone comes with a photo, we do not do what? So the machine has been able to take. Wana abamu ku bannamawulire be bamu ku be bakozesezza ng'ekyokulabirako ng'akuuma kamaze okukakasa nti oli mulonzi mu kifo ekyo era nga ne mu lukalala lw'abalonzi mw'oli ekiddako kuba kukakasa ku bukonge bw'abo abeesimbyewo olwo ne bukuweebwa n'otandika ogugwo ogw'okulonda wabula kye tutegeddeko nti ne mu kubala obululu akuuma kano kalina okukakasa kamu ku kamu. Behind there they are not willing to come and vote. Please come and vote. Because some of you are saying, this machine does not uniquely identify a voter. This of biometric vote verification that verifies the voter, that also verifies the ballot papers, comes in to ensure that only one man, one woman, one vote principle. Abantu ab'enjawulo mu kulonda kuno baliko bye boogedde ku nkola eno. Nga obadde nga oli mu kulonda akalulu kaakamu ne kaba nga kafudde mu nkola eno osobola okazzaayo emabega n'ogamba kali kanfuddeko ne baddamu ne bakuwa akalulu akalala. Mpozi ate era ekirala ekikulu kyendabye anti senga ekikulu kubeera ng'oli ku National Voters Register. Nganze omuntu sikufunye mbuzibu olw'ensonga nti ekisookera ddala ebiwandiiko byange byonna nabiteekayo nembeera nga ndi ku register. Kati era omuntu yenna abeera ku register oyinza obutasangamu obuzibu. Teri muntu asobola kubeera na kinkumu kyo oba facial features ezizo n'alonda mu kifo kyo. Bw'oba tozze kulonda oba tolonze teri asobola kukwatiramu mu kalulu. Wano amyuka akulira akakiiko k'ebyokulonda Ajata Aisha Lubega ategeezezza nga bwe watajja kuba kukandaaliriza balonzi ng'atubuulidde nga ku buli kifo awalonderwa bwe wajja okubaawo obuuma bubiri era ng'ono alambuludde ne ku ky'omuliro gwe bukozesa. Polling station kyenna okugamba erina obuuma bubiri. Polling station ziri 5,000 mu polling station. Naye buli polling station erina obuuma bubiri. Obuuma buli 10,900 mu 142. Mu Uganda mwonna mu district zonna tuli mu kusomesa kati era tubasomesa kuumaako. Ate atujja kuddamu tubasomese ng'okulonda kwennyini kugenda kutuuka. Bw'atyo n'agumizza bannayuganda ku buuma buno ng'agamba nti bwakuyamba kinene nnyo akalulu okubeera ak'amazima n'obwenkanya oluvannyuma lwa buno okuba nga tebukkiriza alonda mulundi gusoba mu gumu so nga n'obululu obuba tebukubiddwa mu kifo ekyo akuuma agamba nti tekabubala. Olwekyo kyabadde bagamba mbu waliwo multiple voting abantu bagenda ne bakomawo nange naddamu tekajja kusobola kukkiriza kuddamu. Ebyo byonna akuuma ako kagenda kutufunira solution ku problems ezo zonna bwe bizibanga ddala zibaddewo. Musobole okumanya nti ketugenda okukosa ate kateeka tekaliiko kugamba era okuba kateeka singa ojja n'engalo yo nga twakola emirimu eri oba bulooka oba kulima negwerera enjola ne zigwerera kajja kukebera fesiyo era kakunoonye eggwe. So tewali kugamba nti anze engalo zange nkoowu nedda mbwate fesiyo teyinza koowa ne bweba ekaddiye tekoowa. Mu ngeri y'emu ono ayogedde ku nkyukakyuka ezikoleddwa mu kulonda kw'abantu abagwa mu kiti kya Special Interest Group omuli ababaka b'abakozi, ababaka b'abakadde n'abavubuka n'abalala. Bw'atyo n'akubiriza abantu okugenda ku miruka beekenneenya enkalala z'abalonzi. National Conference for Election of Persons with Disabilities Representatives to Parliament babadde balina okuba akalulu nga 19 January 2026
tukakyusiza tukateeka ku 3 February 2026. Ba councillors representing special interest groups, by youth, abakadde, ba PWDs ku sub county and municipal, akalulu kaabwe tukajja ku 19 January ne tukateeka ku 3 January 2026. Enteekateeka eno yeetabiddwamu n'abamu ku bannabyabufuzi nga bakiikiridde ebibiina eby'enjawulo era bano baliko bye boogedde ku nteekateeka y'obuuma buno. Kubanga obuzibu obadde ku bululu obusinga obungi otatukuba obulwa okujjuza obubokisi bw'akalulu era ne wabaawo ne cases yeri gye tuyita mu Kato corridor gye tugamba n'ente zibadde zironda. Naye okusinza ku demonstration gye tulabye wano bwe kiba nti ebyuma bino bigenda kukola omulimu ogwo gwennyini ke kaseera okulaba okukakasa muntu abantu olukaago okulonda buli dakiika emu omulonzi alina kubanga ng'agenda kulonda ekisobola kubaamu practically kiyinza butasoboka because tulabye nti time y'okulonda omuntu nga ali ku mashini kumuwa akalulu n'okukasuula wali kitwala eddakiika 2 emu n'ekitundu oba oliawo n'essatu. Ekitegeeza kati tuba tuggyemu ekyo ky'ogamba gundi bamukubira akalulu nagenda ku polling station esanga bamaze okuntinga munakubye kati ekyo tekisobola kubeerawo n'ekirala akalulu ke bakuweereza mashini kasukwa kuyita mu mashini eno kati oyinza gamba obululu nasanzeeyo twasanze bawongeddemu obulala abantu abatakubye gye bayita ballot staffing. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda enteekateeka y'okubangula abantu ku buuma buno yakweyongererayo ddala mu disitulikiti ez'enjawulo abantu okusobola okunnyonnyoka obuuma buno enkola yaabwo ko n'abo abagenda okukulemberamu okulonda. Nze Kimuli Abdallah wano kakiiko k'ebyokulonda mu Kampala.